Omubaka wa Kasambya County Gaffa Mbwatekamwa ye yawooma omutwe mu nsonga z'ebbago ly'etteeka lino erya Bulungi Bwansi eriyitibwa National Community Works Bill 2016. Bwe yali asaba Paalamenti okumuwa olukusa n'obudde okukola ku tteeka lino nga tannalireeta eri babaka banne, omubaka Mbwatekamwa yategeeza ng'ekigendererwa kyalyo bwe kiri okukubiriza bannayuganda okwagala ensi yaabwe, okuba abeesimbu, okwenyigira mu mirimu egibagasa wamu n'okwenyigira mu bulungi bw'ebitundu gye bawangaalira omuli okuyonjaayo n'ebirala. Kati ababaka batula ku kakiiko ka Paalamenti akalondoola obuyonjo n'amazzi bategeezezza ng'etteeka lino bwe likyaliyo ennyo ng'era essaawa yonna lyakubaganyizibwako ebirowoozo mu Paalamenti. Obutaforcinga abantu ate obutatwala nga voluntary kibeteeka buli omu amanyi nti nalina kulabirira ensi ye. So kakati wetwogerera eyo bill eri wa Legislative Council era tusuubiza ssaawa yonna ngeno Paalamenti tenaggwa eno taamu tenagwa tujja kukireeta mu Parliament tusuubira kijja kuyitamu. Omubaka omukyalo Owang'ora era nga yakubiriza akakiiko kano akalondoola ensonga z'amazzi amayonjo n'obuyonjo okwogera bino akakiiko ke nga kali wamu n'ebitongole by'obwannakyewa ebikola ensonga z'ezimu babadde boogera ku nsonga y'olutuula olw'okubaayo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno olugendereddwamu okumanyawo omulimu gw'okutuusa ku bantu amazzi amayonjo n'okubakubirizaawo okuba abayonjo we gutuuse. In terms of sanitation and hygiene, you remember we also brought a motion in the floor which was adopted for emergency sanitary towels in schools. We also in 2016 when government Ministry of Water was putting a tax on domestic water, increasing on the tax, we worked hard in Parliament here and that was removed. To really call upon everyone, not just parliamentarians, but all decision makers, all investors, to put an emphasis on making sure our institutions, our schools, our healthcare facilities, our public places, our households have that access to the water. It doesn't have to be, one region benefiting or one sector benefiting and so forth. It is important that we come up with programs that are really inclusive so that there is really universal coverage. Wabula bagamba nti bakyasiŋŋana okusoomoozebwa kw'amaanyi naddala obutaba na nsimbi kutambuza mulimu gwa kubunyisa njiri ku buyonjo okutuukira ddala mu masomero ne mu malwaliro. Embeera y'obuyonjo ku masomero mu malwaliro kaŋŋambe gavumenti egezezaako naye bw'ogenda ku malwaliro endala osanga ng'embeera si nnungi. Era embeera butaba nnungi kubanga n'obogenda mu toilet ya lwaliro osanga nga kyafu nnyo. We appreciate that of course costs do sometimes have to rise, but also behaviors as far as hygiene and sanitation have a huge impact in terms of turning around people's perspectives on adapting the good practices. Okusinziira kwa alipoota ya UNICEF eraga nti abantu abasukka mu bukadde 8 okwetooloola ensi yonna tebatuusibwako mazzi mayonjo ate abalala obukadde 3.5 tebalina kaabuyonjo. Mu kiseera kino kaabuyonjo emu egabanibwa abaana 7 kyokka nga kaabuyonjo emu erina waakiri okukozesebwa abaana 40. Shamim Naiga, Nicholas Nduga, Delta TV, Amasukulumu.